Mujja kutambuza audio nga bwe mwagala, mujja kuseka nga bwe ndi omunaku nze sikyeganye ndaswadde dda. Dr. Tiyamali oli musiru ndaswadde dda. Naye sigenda kuswala nzekka. Nga abalala bensirikidde ebyamo bwe yabalinaayina. Ogwo muze gw'abawagira Nuupu kwatanga bulijjo okwagala okunafuya abalala n'okubasuula ku ttaka. Kyagulanyi asindika abantu ne bavuma abantu. Ye n'asirika ne yeefuula omulungi. Ogwo muze yaguyigiriza n'abamuwagira. Katwogera amazima. Bizonto bemuwolereza nabo beenareemu. Obwo bujulizi mbulina. Era bwe nze nabagamba tutandika okuwaana Bob Wine ku social media. Nze nabagamba, nze nababuulira. Lwaki ate kati mukonkobaza nze nzekka? Lwaki basajja mwe muli bannanfuusa okwagala kunsindikira ng'abantu banvume buli kaseera mwe mwefuula abalungi? Bwe mba mugamba nti muli ba Nuupu ng'era n'abantu be muyise ku show yammwe Erugogo bonna ba Nuupu, lwaki ate nze director ndi w'NRM? Njagala mwenna abawagira Bizonto ab'NRM kikakase nti Bizonto mbalinako obuyinza. Era nalina obusobozi bali Bizonto be yagoba mu kusooka teyanneebuuza kuba ndi director n'abano be yawandiika tebamanyi nga mukama waabwe, bampitako bonna bantulula mu mutwe ng'abammwa, naye ate nze mukama waabwe. Lwaki bo baagala okwefuula abalungi ffe batuvumye nga buli lunaku? Nze nazza gwaki? Bwe mba nga njogedde naawe mu inbox nga twogedde byaffe ng'abantu babiri abakulu, lwaki ate obisaasaanya? Nze namaze dda okusala kubanga nabasaavinga dda. Mwatandika okutegeka show nga mbabanja ne muteeka show egenda kutuuka temuŋŋambye, ne ku press conference saaliko muŋŋaana okupostinga show kubanga ab'NRM bajja ku bwakasitaba n'amayambo ab'NRM gye bali bagenda kugaana okujja ku show. Show mwagikoledde Nuupu oba mwagikoledde bannayuganda bonna. Show ezibaayo zonna za Nuupu oba z'NRM n'abantu bonna bajja. Bizonto njagala oveeyo nnyonnyola abantu. Njagala olugamba abantu nti nnimba siri director wakoma ddi okumpa ssente receipt ngenda kuzijja kubanga mbatwala mu kooti. Either tudda ku mulyango nenfuna 30% 50% oba munsasula ssente za mwisho negenda mu maaso, otherwise she egenda kubeera cancelled. Yisima mukwano gwammwe ne kaye mukwano gwammwe, posta mugiwadde kaya agitaddeyo. Nze Dr. Tine Yisima temukkiriza kiri mufaffe b'NRM bwe abaana ba Nuupu bajja jivu. Uganda ya Noopo, Uganda ya Kyagulanyi yatuliisa. Comedy gwe mukola n'ab'NRM tebamulaba. Mwagala mutuvumisa buli kaseera omwefuula abalungi ffe abantu basigale nga batuwemula batuvuma buli kaseera. Nabasaafinga mulangira Ndawusa aveeyo yeegaane kubanga namuleetera ebbaluwa n'enjireeta ne mugamulangira abasajja baabano bandyazaamaanya. Kidoomole bwe nakusindikira akavidiyo nga ndi mukulaajanira wakatadde kati gw'olabikanga bw'oli omulungi. Bali bagenda bakukaaba wagule emmotoka wagijjawa, emmotoka gy'olina wagijjawa. Bwe baba basiba babatwale wa Museveni ne Muhoozi ate mwefuula aba Kyagulanyi. Mune Kyagulanyi mwamuyise ku show ne bazaake bonna mwabayise, aba Nuupu mwabayise, ab'NRM ne Muhoozi mumuyite, ne Museveni mumuyite, ne Tango Odoyi mumuyite. Lwaki muyitako ba Nuupu bokka? Erugogo wa Nuupu yokka? Kati abantu bonna mbasanyufu Dr. Timo nze sifuddeeyo nwanirira byange kubanga nasirika okukuuma ekitiibwa. Musigale nga mukola sente ne mumpa okutuka omwezi gw'okusatu temulekeraawo. Kati mutadde audio munnafuye kati tugenda mu mateeka kubanga esho tejja kubaayo. Ekyo nkibagamba. Nze temujja kunvuma, temujja kunjereza. Kyagulanyi tandiisa, aba Nuupu tebandiisa. Abantu bonna bemukolako abakola interview bammwe basayimo bonna sayimo bw'aba akola ababuuza ebibuuzo n'abasettinga ne munvuma ate sayimo n'amala nanneeyisa ne musindika yeekolera n'anvuma. Yeekolera yaayina kaki? Oyo atunula bw'atunga enjuki gwe zirumye. Amanye ebyaffe mulyoke musindike ng'okunkubanga mu interview zammwe nga mukola, mulyoke munteeke nga muyimba bammwe. Lwaki temundeka nemba mirembe mumpe ssente zange? Oba sho tegenda kubeerayo. Ne Bizonto emirimu gye bikola giri irigo kubanga sisasulwa ate nze director era bano ngenda kubagoba balimba komiye kubanga obwo buyinza mbulina nga director. Lwaki mwagala okwefuulanga baakawagga? Press conference nabakubira ate nga tusisinkana ffe temuna kye munnyega n'ekimu. Nabakubirako essimu mwali ku Internal Affairs ne mbaga Julius tokoleyo akalango nti sookoleke tugenda kuddira. Temwanzirira. Bakomediani bonna ne mbayita ne bakola obulango. Abayimbi ne bakola obulango bonna nti bagenda kubeerayo. Nze nga siriiko mwasooka ne muteeka ku posta
ne mumbe natali ko baba njenje ne munzijako ne munteeka wansi eno ne munteeka yakanya Dr. T bwa abantu bagenda kwecyanga bagana okujja Rugogo muyise bannupu bokka kati abanagenda mushoya mu matere mu bagambe bagire mu wedding nga bataddeko n'enkofiira twayise abatusobira abakulu banje kuva mu Nuupu ne muhozi mu muyite emmotoka gyovuga kya saba Bizonto ani yagikuwa tugenda kwabikaze sijja kuswala mu musigale buli kaseera nga mu amaanyi nsenga ndi munafu ensinga ensekere ensinga nyigiriza. Dr. T Amale owa Bizonto oli musiru nnyo emirundi 10 omusiru omuwumba tuntu omusiru omufungula ndiga omusiru emponga byoya omusiru kanganga bwobanga ddala byoyogero bitegeeza nga toli mu kunoonya diversion kubanga bannayuganda babuukira tebalina stand kati ebintu byowoza mbusimanya NRM tekuyambye NRM ekusuddewo simanya wali omanyi ogenda kuyambibwa toyambiddwa abantu bakukyawa oli musiru togenda nga mu NRM ng'onoonya buyambi kino kigenda eri babbuloga mwenna togenda ng'eri NRM ng'onoonya buyambi teyina kyegenda kukuyamba toyina kyogigattako toyina kyogitoolako NRM ne Museveni waayo bajjula Museveni yajjula alinga ddiini ne bwe musiramuka ne mukatulikika abantu bibiri tewali bagenda bawandiika mu Bayibuli ne bwe muva mu Busiraamu ne muva mu Katuliki ne muva mu Museveni sida abantu 10 Bayibuli teyina wegenda kiwandiika yajjula kyaggwa ati ye Museveni tolowooza ng'ambo oyina kyogenda omuyamba bw'ogenda omwegatteko abantu bolowooza okwagala naye banaakwagala tebalina kye bagenda kukuyamba abantu batondebwa nga babi Bizonto bakuyambye n'okuyamba okutambuza eddoboozi lyo kubanga wadde ojja kulya obutwa naye kati otegedde you fell out with a person gwe nolowooza you have reconciled era oli waddembe omweyabiza akulaze kyali wawonye okuwa obutwa kuba Uganda okulya obutwa simple and precise very brief okulya obutwa kyangu nnyo tobeerangaawo n'olowooza mugundi anjagala abantu banjagala z'abantu bazze bandabulaano okupenge bakupenge naye lwe nagenda mu kkomera saamalayo yadde 24 hours ngenda okukomawo nga omu ku posti ezinsekeekerera penge ye yagikola n'obutambi bwange mu kifo ky'okugamba nti free God Father nga ku WhatsApp yange bazimpeereza bagamba musajjawo omulaba bulijjo gwe tugamba ne bagamba penge mutwalanga nannyini radio station kwengenda n'enteeseza kakati bw'aba ye byakola bye bimubeezaawo tandika nti okunenya station ye sina kakwate naye just tubeerawo bubeezi osegye nesinga nange nali musiru singa ndi kupenge wabye wakola nze nakwewuunya no tokeeranga ku makya n'ogenda weegatta ku Museveni mb'olina kyogenda omwongerako Museveni yajjula alinga ddiini singa bw'atyo bwe yali akola singa tali mu buyinza Museveni ayagala ekintu kimu kubeera mu buyinza talina mukwano gwe talina munne omukulembeze nga talina mukwano awangaalira mu buyinza emyaka lufukunya kuba emikwano gye gituleetera okukasukibwa Museveni alinga Katonda